tewali kiddako era kati bwenva wano ngenda waka yeno ganga gye bagamba gy'otambula naye kati nammwe mwe muli ntambula nammwe namukuba nammwe kwe muli tugamba bali emabega nabo beebuuza kyekimu nti mmwe bentambula nabo nabo tebabamanyi okitegeera bano tebamanyi nammwe temubamanyi kati ne bano beebuuza obabe bano wali ni batambula nabo okitegeera kati okukola revenge senga omukolako revenge nze sigenda ku kigambo gwe kyoŋŋambye kuba lubaale omulamu tasamirirwa Pallaso ave yagambye nti alien kino nekino kuwandaba apology zisusse kati wabanga ayogera eno nga ate bwapositinga birala aveeyo ng'omusajja agambe kati street oba mafia business bitandikirawo abantu 150 bagamba baweeta ku studio byali biti anti abe beetaaga okubuuza mu mmotoka eri bajjamu batya kitegeeza Kyaga kyagambye nti baali batamidde boye ne Kyaga okatekedde Pallaso n'omuteesiteesi Balamu bakunoonya naye tokwata masimu gaabwe naddala Balamu lwaki tokwata masimu ga Balamu Saabavulu so far tetugenda kiyingiramu ekyo naye nga just munyolerwako era njaga just bamuwagire kuba okitegeera ne kati waliwo ekirina okukolebwako okusooka okitegeera nze simwinako buzibu Pallaso naye just waliwo abamwinako obuzibu ng'abageto kuba abaana be bakubye balina bakyali baabwe balina ab'eŋŋanda n'emikwano kitegeera kati alina okuba netondera abo beyakubye bamusonyiwa nze nga mbayisizawo eddoboozi nti bannaye omusajja mumusonyiye ffenna tukuŋŋaanye obukyayi tubugjewo ku musajja bannanga akola emirimu gye naffe tubeere byaffe buli omu yeekume yekka naffe twekuume ffekka yaman amanyiddwa ng'akulira squad yo bamuyita champion Gudu yavuddeyo n'aweereza obubaka obukambwe n'agamba gwe akumuse wamukakanyizaako champion Gudu naye afunamu obunyiivu ng'abalala abeera ne saidi ye nga ye era kati sijja kumunenya nti yakoze kibi kuba ekyakwedda tekyakadde ekirungi yamaani ani akulira information mu Fangoni Forest era ne mujja kumumanya tembo inaaba etuuse before you come to the end oli mumbeera kigwe ng'omuntu embeera etya ey'obulamu yakukosaako ki ekyakutuukako nedda kati beffe twabimanyiira kuba nzire waka mulaba mbeeranga mu sipayalingi bulina ku bipanki binkwata kusagamba buno sirapu emumbu ate nja kuvayo mpawole nti okategedde erinnya lyavaamu abasanyusa ekyatuuseeko bongera amaanyi mu kusanyuka tukyabawo essanyu bakuwagira bannange bawuda buli omu omukazi avaayo baagala kulya Pallaso sofa kati kiba kitegeeza nti tukoze bannange si yeno maze nenevaamu nenaabakolero nga kisusse bannange yayulise naye kasita yeetonze nengamba waayo katweveemu naffe tukole eki itwali twadde embere yakazigizigi yamaani ekigambibwa nti n'ogenda ku studio n'okola effujjo n'okuba baproducer kolwennyini yakyogera y'ensonga y'emu era newejja oddemu omulageko y'ensonga lwaki yakkuba nenga ku studio sigendangayo jasi yampita era kyekigambe yampita tukole ekiki mwalimu awo tukikolere mu bbaala yampita ku studio bagambe yampita ku studio nga n'ekiyimba kyo kitegedde kati nze musobya Weasel nga neighbor yavuddeyo n'agamba agenda kugoba ku kyalo Weasel nagambye nti no lubaale omulamu takola ki nze njagala Weasel bw'aba akola vidiyo mwemufuula nga mukakulopinga nze nga nkalaba nti aliyenize Weasel ngenda kugobako ki naye sigenda twala bigambo bannaayo oli byaleeta okitegedde byange byaddala bannange era ngamba abatuuze bw'oba olina byogezesa togezeseza eno kuba ebyeno byaddala okitegeere byeno byaddala abagamba nti babamazeemu amanyo wadde olina okukasukayo tubagamba ki nedda nabo basobola okulwana ebyabwe kuba eno fight gye ndimu yange bannange okitegeera era abavuddeyo ne banwanirako bo weebali ne kati be bamazeemu amaanyi basobola okugenda mu jimu ne bakola agaabwe okitegeera bannange waliwo akagero kali agamba nti akusigula amalinnya bwogwa ate yakuyitaani yakuyita kadduwa nnema tetugenda kugenda nnyo ku bandi wagoni bannange guno omulembe gwa civilization enkwakyo festival eri ku loading era kyobula waliwo loading tukyateekateeka wawe tugenda okujja abawagizi babatiisatiisa okuba abantu abagenda okugenda mu kivulu kya Pallaso bakitobakomako anti sina kyensobola bakolera bakomako bugambye nabo balina obunyiivu bwabwe
kuba bataddewo condition nti nno omusajja n'okwetonda nange ne mugamba nze byenda banange ku simu onakuvayo ne weetondera abantu kati nga nze osanga gwe bayomberako nange nenkusisawo eddoboozi ne gamba bannange abasajja yeetonze sale ne kakati asobola okwetega essimu n'akola ki yasi n'akayisaawo oba n'abayita abantu bagamba amaanyi g'oleese osudde abayimbi nga Gravity bafikfa maika tebakyawulikika kati omusajja yatadde oluyimba lw'okwepiica lwabuze lwaki amaanyi ogajjawa kyembadde saagala saanyo jasi kungeraganya ku bayimbi abo kubanga nkola byange mwana nabo ne bakola byabwe kati bwe naba nyongerezaako okwo jasi abantu balowooza mbu nozalawo omwana kitegera naye nga nze ennyimba eno byange kuba nze nkimanyi obwakabi tebukoma esonga kibina ku ntaawo oluyimba jasi okwongerako okwo kitegeera levo tekoma teggwayo yegwe Bad Bobi Wine w'omulembe guno ekibuuzo ky'obuuziza kibi nnyo toddamu geraageranya omulamu ku mulamu nze alien skin era tujja kugenda bwana abatuyise netana tuyita kyakabi nina loozi ebintu ebyo mbyogeddeko negamba nti nno bino byabadde bya street nze siri mudeemu sebo gojosanga mbu kati kola statement sebo ndi kibanda gwe andi olina okwereportinga because bagamba okulwana kwe kwatwala Moze Radio singa bakubye wabi anti kati wabi tebankubye kuba nakozesa amagezi okuvaawo kitegera kuba waliwo embeera yabaddewo baddogo ne bayasa amacupa ne basigaza emitwe okitegera yabadde byakitemu mwana tola nange onoonya wetonderako kyalinga mwana tolabawo kubanga olina kulowooza emirundi ebiri nga tolina kyewakoze okitegeera bibanga bya street kwekubamu buki kwekubi kwekakasa kwawukana ne ambushing erimu ebyekitemu kiba kirala kuba omuntu akuteekanyala nga atayasiza ekicupa okitegeera mwana onoonya mwana wetonderako kyaliwo n'ogamba kale byadde byakusaga nga tolabawo mwana okitegeera naffe tuli bantu okitegeera nekyo bwanzi nabivuddemu emabbali just ensi negumusalira anti bwebiba nze ebyange mbikakkanyamu ne gusooka guwola bino ebintu byamagezi bannange si ebiri ebyedda ebyabanga ebyebbugumu okitegeera bane ekyakabi okunkyazaako bane ffenna nga bwe tuli wano eno abantu bebuuza obwangu obwo bwe bakozesezza ng'obuukakkabangali nedda ebyo byokati bibaamu bwegamba ino omwana sijja kwewana mbu kyenakoze kirungi naye jasi kuba kusurvivinga ebagamba survival for the fittest ekitegeera obubaka obusembayo ng'obuli Pallaso sina bubaka busembayo mwana kubanga tuyinza okukyankana ate nkya netukwatagana nga tuli babadde nnyo kuba tukimanyi nti munkyamu mwe muve ng'olokofu mwana ekitegeera ate nga bagamba enume bbiri tezibeera mu kiralo kimu naye kati ate bwe zeegwako olumu jesi buli omu afuna levo n'agamba akasajja kazitowa bwekiti kano kazitowa bwekiti ekitegeera yaba bibanga byakwekakasa bwebinaaba biweddewo wano lusobola ofunamu kammaaki jasi ne Pallaso wano oba lingi oba sipayalingi jasi netulaba who is who nga si bya bandi wagoni ababe ne baddeyi nange n'enzira eno otegedde netufunamu kalefulendire just awo nga si bya ambush okitegeera ne kati bino nze si mukisa sinze nfuna omukisa kati tugenda byogerako omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akuwolereza n'agamba bavunaana Pallaso assault era bakwetaaga okola statement balabe nga ofuna eddembe lyong'omuntu kati deni bwe kibanga byayingidemu poliisi nze sibeerako nze nombeera bize banne kati ndi muvuga mapiki gange ne baboyi bange naye si musigirina waba wagirina jasi waba boyise mbwe mbandaba naye nange embeera bize kale nno nze embeera firimu byange sanga nzanyamu kaludo wali eri ate mbalina obeeramu ne baboyi bange okitegeera mbalina okukubamu ate ezowe wali kati mbeera bize nnyo deire nedda amateeka gakola kuba nange newala nnyo menya amateeka bantu balina ekifaananyi kibi kye batusiiga netufuba nnyo okwerwanako ekitegedde naffe tubeeko kye tutereeza kubanga nali simanyi nti wano tujja nakutuukawo nate bwe tutuuseewo nali simanyi nti bino bijja nakutuukamu kati bituuseemu onoonya engeri batya gy'osurvivingamu n'okiriyalinga erinnya lyo ababa bakufunye obubi ne bakufuna obubi kubanga si buli omuntu naagenda kukufuna nga bw'ayagala oba nga gwe bw'oyagala akufune wala bagenda okulaba obubi nga tomunyeganga yadde najja nagamba okyayitana kyeyankola naye sikola ki simwagala okitegeera embeera yatwagimbako naye gwe kyona okumanya bwe tunayisawo layini ezo zijja kuba nga ezikoona katuzireke